Okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'embalirira n'emiwendo gy'ebintu mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Statistics, emiwendo gy'amasimu n'ebikozesebwa eby'empuliziganya ebirala omuli TV, radio bya kabbeeyi omwaka guno bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Kino kiddiridde enkyukakyuka mu miwendo gy'ebyempuliziganya nga kyaleetebwa tekinologiya okweyongera ne kampuni ezikola ebyempuliziganya okuba ennyingi omwaka guno bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Ebintu ebyo tubiyita fast evolving electronic products. Muli ebintu nga TV, muli ebintu nga amasimu, muli ebintu ebikozesebwa bulamu obwa bulijjo nenga bino ebikolebwa electronics. Ebintu bino olw'okuba tekinologiya agenda yeyongera kiba cheaper okubikola kubanga ne demand eba yeyongera nekivaako price zayo kwanga byo bigenda bikka. Bo ate abasuubuzi betwogeddeko nabo bategezeza nti amasimu okukka bbeeyi kiva ku kampuni ezigakola okuba ennyingi nga kw'otadde n'abatembeeyi abatundira amasimu ku nguudo okweyongera ne kiwaliriza abatundira amasimu mu maduuka okukendeeza bbeeyi. Gosasula renti ate omulala ateeka ku street wakolaki watundira balina ebizindaalo bagenda bayimba kale amasimu emitwalo 2 emitwalo 3 ekintu ekitaaliyo kwali nosanga essimu guli agitunda emitwalo 2 agitunda gumu kitundu osegedde kuba yali ajja obeera mu dduuka osasula renti mungi naye olinajja nga ayagala essimu ya mitwalo emeka ya mitwalo 2. Abasuubuzi era balaajanidde gavumenti okubayamba eteekewo etteeka ekkakali erifuga ebyamaguzi ebiyingira mu ggwanga naddala amasimu agatatuukana na mutindo. Mulimu amasimu g'otayinza tunda mu China ekola ne maya this is for export n'ebikola specifically for Africa. Atikati especially when it comes to Uganda because it is a developing third world country, it is a developing country, balaba that there is a wide market for them. Yisongola kibaleta ebintu byonna ne government singa ebiteddewo nebeera strict kwekyo negatekako omuki negatekako omusolo mungi bwetako omusolo mungi kwa that's the only way how we can avoid dumping in Uganda. Bbeeyi y'amasimu okutwaliza awamu ebadde ya waggulu emyaka egiwedde bw'ogeraageranya n'omwaka guno mu butale bw'eggwanga obw'enjawulo. Essimu empya 3,319 memory card ya Kasanga. Essimu empya 3,319. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.